Father, abadde mu maaso tujje wano kutulisivvi kitaffe tumuyingize mwalutali. Nsaba Father Mutalagwe, Father Lunakula nga bwe mwayamba tule kitaffe tugende mu maaso. Father baliyeeku waliwo ate bafather bana. Father Ndoni Mutyaba, abataka mwenna mujja kugumiikiriza, tetujja kusobola kuyingira mu ekirisiya ffenna. Oluvannyuma tujja kubawa omukisa, mujja muyambe bannamawulire, muyambe bannamawulire, mukazi we mukatono, mukazi we gituweerezeeko wano. Elias simanyi wawooli naye tuweeko microphone. Bakabona tweyongera okugazi wamu n'abantu baffe abali emabega tuyiteewo okumute emabega. Scouts munyambe wano tugaziwe protocol. Scouts munyambe wano tugaziwe abantu ba controlling sobola okuyingiza kitaffe. Boss. Press. Chimala sembera mwe.
mbeyanziza neyante katugenda tambula bwe tuti Father Nicholas Bayego ng'akuta evanjeri yajja tukulembera ne Father Mbalire nga bw'ayimba akulembere kitaffe ng'ayingira bataata baffe basaabalabirizi batuddeko bafaala abamaze okwambala batuddeko bafaala batannaba kwambala omulyoke muddeko ate n'abantu nsaba protoko munyambe bantu ki abagenda okutuula munda tulina okutuula ekyo kirekedde protoko baani abanaatuula munda mbeyanziza n'abamawulire mwefuge nga tuyingira wano olinogikwata Alento forte tu prososo te cognicas moteseis ore auditos on excelexo anapason abalo bajja kugira bavanga temuyingira balekesa abalabiriza amala okuyingira tugende mu tenti zaffe tujja kubeera nga tusobola okulaba obulamu ezo ze tubateereddewo fenna tetusobola kuggweramu mu ekirisiya nga bwe mugimanyi tuyambagane tugende tutuule tujja kufuna omukisa ogw'okukuba eriisa ebbanyuma tutuule mu tenti zaffe bali yabakungu abasawo mugendeko mu tenti kubanga badde balaba bangi essaawa zino abatuuze mwenna mugende mutuule mu tenti ey'ekyemmanga wali